tuyisiza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna. Breaking news, mawulire hasi malungi eri ababaka ba National Unity Platform wetwogerera saawa zineeno ate mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi Parliament ya Uganda teyagisalako dda kamera za buli wamu video zonna nkuletedde mu maaso oba omanyi oli mubaka wa National Unity Platform oba nga olina omubaka gw'omanyi wa National Unity Platform eyalidde ku ssente obukadde 10 Anita Among abadde agaba nga appreciation mu maaso awo bonna ogenda kubanga obeerabirako kyabakoze Bobi Wine musajja mugezi nnyo naye nga tetunagendayo aka video kano mbadde nsaba mukampere ka like kasotambula katukira bonna abandiyagadde okumanya kweno information naddala abana National Unity Platform naddala aba comrades bambi abateekayo omutima life yaabwe eri ku frontline nolwako lwabadde lwajjo ababaka ba parliament aba NRM wamu n'abamu aba National Unity Platform basobodde kubanga abalabikako ekiro okubeera nga abanona ssente z'Abannayuganda ez'omuwi w'omusolo oyinza okumbuuza nti no gwe bikukwatirako wabikwatirako kubanga nange nsasula musolo era nawe obuli olaba videos ku YouTube ng'osasula data oba owaddeyo omusolo kitegeeza ki nti ssente zaffe baana abasajja bazikimye olunaku olw'ekiro njagala osooka owulirize Segona kyabakoze ye ezidde kigambe kubanga mbu naye yafunye naye olunaku olwaleero akedde kola ki akedde kwewuuzaako sooka owulirize mwene kuletedde video ya Bobi Wine kamera ze yateeka mu Parliament tuyisiza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olira ssente zino tuwa zitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Kyekitono kyetusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu tesusula mu nnyumba z'abantu tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalundanga nte nolwekyo tetuli balaalo titugenda gendeeyo tulonde ababaka oba eguloyiseewa oba obusuzeewa oba obusobozi tetubukola ki tetubuyina. Nolwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono amannya gonna kigenda tutwalire tetulina budde bungi ku luno era bwe talowooza nti tugenda mulinda wiiki eno bweneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu midiya tuwalage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebazitutte. Kyetusobola okukola otherwise tubeebaza nnyo okubeera wano. Twakitegeddeko nga media namwe bwe bakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati tekikyali kyakukweka buli kabonero akaliwo kalaga enneemi etalabika miliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri okubateekamu akasonda baasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose eggwanga lyaffe buli lwabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala pulezidenti Yoweri Museveni aginamu General Museveni aginamu interest bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'ajjamu ssente n'agulirira. Okusooka tutega pulezidenti tonafuwanga kutuuka ngaawo tinga gw'olowooza nti byoliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza bantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza persuasion bukozesa amaanyi g'ensonga naye ebyo bye byamuggwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki ku ggolu lye kavuna alina ssente ennyingi ennyo kakozese ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yakyusawo ku mwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde mwanyi tebabikiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa
kuruno nga baleeta etteeka eddala eri bannayuganda era lupiya be batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajjeko ku bisanja ebibiri ebya pulezidenti era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo n'agamba nange tuli wano ku Mosakooti tuba tusindisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugenze tuyise naye wano mu palamenti nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka wa pulezidenti era kyekimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110 era ezo lupiya ababaka bazitwala naye amawulire gennyina ti sente ezo teziyamba babaka era twala tebakomawo era neyaggwa eri abagikwatako ne bakwata lupiya tezabataasa ne ku luno sente ezo ziriko ekitambo ziriko oluganda kiriko ekisiraani buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako